Ekilaamo kya mukyala wa Pastor Mondo kakati omugenzi kikanze abakungu bazisonga minisita w'ebyentambula Gen Katumba Abiyingiddemu ayimirizza emirimu mu kampuni ya basi za Link. Nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebale ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Munnange nkugamba okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala bw'ovaayo n'olabika ng'ogoberera enteekateeka zaffe. Genda ku www.kampalamediatv.com ate oyongere okugoberera ensonga gy'osinzidde. Amawulire agaliwo kaakati wetujjidde ku mpewo kati basebo ne bannyabo ge galaganga ekiraamo eky'omukyala eyafudde ng'ono abadde mwana wa maama w'omwana wa Pastor Mondo bwe kigenze maaso okulabika nga kiyungula abaziisi amaziga oba oliawo okutuuka n'okusinduukirirwa emmeeme. Kino mpozi nsobola okujjukizaako omukyala ono eyagenze maaso okulabika nga afa ye ayitibwa Sarah Nakuya ng'ayina emyaka 28 wajindaba mu nsi muno. Mukazi wattu obulumi bwagenze maaso okulabika nga obulwadde bumukuba ku ttaka mu nnaku ntono nnyo nnyini ddala ng'era twayongedde okukitegeera ng'ono yafunye obulwadde bwa pneumonia. Wano mbagirawo ng'afunye obulwadde bwa pneumonia ngamba Sarah bamuddusiza mu ddwaliro Mulago okulabika nga afuna immediate help n'obuyambi obw'amaanyi, naye ate bassebo ne bannyabo embeera negayagaya oba oliawo ebintu ne bigaana okutambula nga ebyatambudde mu nnaku 6 zokka. Mukazi wattu n'abanga avudde mu bulamu bw'ensi eno, wabula nga Sarah tanava mu bulamu bw'ensi eno olw'okubanga olumbe lwamuwaddeyokko ennaku oba oliawo okusobola okweteekateeka. Yagenze mu maaso n'alabika nga ayogera ebigambo ebifaanako bwe biti. Ono yategeezezza nti mpulira nga obulamu bugenderera buggwawo, nyinza obutakwasaamu oba kuddamu kulabika nga mbeera mulamu, naye bannayuganda bannange muteekeddwa okulabika nga mutegeera ebigambo byange bino oba oliawo byongere okulabika nga bibatuukamu bulungi. Ono agamba nti ndese obwana bwange bubiri ng'omwana omu ow'emyaka kati 12 namuzaala mu musumba Franklin Mondo Mugisha oba oliawo abadde afaayokko ekitonotono mu kugezaako okutulabirira ye nga taata w'abaana. Ndimu ennyamivu nnyo mu kaseera kano kendimu kubanga simanyi kikigenda kuddirira wakati mu bulamu bwa mwana wange nga nvudde mu nsi, kubanga newe mbaddewo nze mbadde nsinga okutoba ng'oba oliawo taata yeesulirayo gwa naggamba okukola ekitonotono kyasobodde naye nga tebubadde buvunaanyizibwa bwe. Mbakubiriza mmwe abasigaddeyo oba bendeseewo bambi munnyambe mukwate ku baana bange ku mukono basobole okusoma, basobole okubeera ab'empisa, ate basobole okulabika nga bafuuka ab'ettutumu. Wano twongedde okukola okufeffetta ne tukitegeera nti mbagirawo omusumba Mondo ng'ono akulira ekkanisa eya Empowerment Christ Center Church yagenze maaso n'alabika nga akwata emitwalo 17 ng'amba ez'Uganda zigende mu maaso okulabika nga ziyambako mu nteekateeka z'okuziika n'abakubagiza mu mbeera efaananako bw'etyo. Wabula oteekeddwa okukimanya nti wano gye buvuddeko omukyala yavaayo n'alabika nga alaga obutali bwenkanya wakati mu musajja wa Katonda ono ng'agamba nti yali tagenda maaso okulabika nga abalabirira, wabula yo omusumba Mondo mu biseera ebyo byali eby'omuggalo, naye yagenda maaso okulabika nga abategeeza nti naye talina ssente wazijja kubanga amakanisa gaali maggale, n'olwekyo yali abawaayo akatonotono kaasobodde bateekeddwa okulabika nga basiimaako. Mu kaseera kano omukulu teyabaddewo, of course ali mitala w'amayanja, so nga ate oteekeddwa okukimanya nti omukyala yaziikiddwa mbagirawo, tebaamulinze kusula. Wabula minisita ewa Pastor Mondo nga tuvuddeyo, minisita w'ebyentambula Gen Katumba Abiyingiddemu ayimirizza mbagirawo
emirimu egikolebwa gyonna kampuni eno eya Link Buses obutaddamu kukakkalabya okumala ennaku 14 nga bwe bagenda maaso okulabika nga beegendereza ensonga zino. Generaali agamba nti bataddewo akakiiko akabakugu okugenda maaso okulabika nga beekebejja biki ebiri mu kampuni eno, emmotoka zaayo ziri zitya, abavuzi ebisaanyizo byabwe biri bitya, enkola zaabwe bazikola batya ez'emirimu, bakola batya emirimu, kubanga ate wooyogera ku kutuga bannansi